Muhoozi atuwadde ensonga lwaki talina mukwejjusa kwonna kwebyo byabadde nga ajja akola abawagizi ba Nuupu okukosa n'okuvuma Bobi Wine. Ate nga ne taata wa Muhoozi muto wa General Museveni atugambye nti munnange okubeera muganda wa Museveni wa president tekitegeeza nti ebintu bibeera bikutambulira bulungi. Ye naye ali mu kweyiiya era talina ke yali amufunyeemu kali awo atubulira n'obusente bwe yali amuwadde ng'omuntu. FDC najja n'akumbi etuleetedde Nathan Nandala Mafaabi presidential candidate 2026. Ate nga munnange obufeere bwa Mao olwedde kati bwolekedde okubeera nga bwolesebwa ku bye yatusuubiza lwaki yakwata DP n'agiteeka mu bufumbo ne NRM ekigendererwa ddala waliwo ebibala oba nedda. Kale bwe ntyo munnange nkulamusizzaako gwe wena mpuliriza wano ku Uganda at large gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo. Mukisa transport services gye bali nnyo era nga gwe wenna ayagala entambula okuva ku airport oba ogenda ku airport oba oli awo n'okutambula mu Uganda wonna bwe wandiyagadde aba Mukisa transport services balina empeereza ey'omulembe basobola okutambuza obulungi ennyo. Balina emmotoka ennungi ennyo. Basange ku 074193273 074193273 okukosa ne Hillside View Apartments ebali nnyo wali ku Kasozi Jjanyi Entebbe Road tuuka Enamulanda Kitende Kajjansi buuza ejjanyi ku kyaki awo ogenda okusanga Hillside View Apartments. Pangisa olunaku, wiiki, omwezi oba emyezi tewali buzibu okusinziira ku bwetaavu bwo. Ate nga munnange zino apartments mulimu buli kimu teweetaaga kwetikka kintu kyonna. Amasannyalaze n'agamba tegavaako, wifi weeri, security eri ggulugulu ate ne transport okunona mukasita obuukinga nabo n'okakasa bajja kunona oba naddala ng'ova ku airport Entebbe oba okumpimpi awo aba Hillside View Apartments. Maintenance Palace bano balina solar systems zonna gwe ziwali badde weetaaga. Nakugamba nti balina water pumps abalimi water pumps ezikozesa solar zibakolera yonna. Osobola okulima ku season abantu gye batasuubira nti kakati eno season abantu bonna balina kulima ku season nti ennyaanya zonna zijjira ku season emu. Osobola okuleeta ennyaanya mu season etali yaazo ng'okozesa water pumps eza Maintenance Palace n'ofukirira bulungi nnyo bw'otyo munnange n'ofunamu kinene okusinga alimidde ku season y'ennyaanya oba ebirime ebirala byonna. Ate nga balina amataala agakozesa solar aga security lights, CCTV cameras zikozesa solar, water heaters zikozesa solar n'ebirala bingi nnyo. Be ba Maintenance Palace balina eby'amazzi n'ebyamasannyalaze byonna ate ne ttiimu esobola okuyambako okubeera ng'ebyesitoolinga. Omusawo Dr. Waalinyo era mmwe abalwadde temusirikira birwadde lubaala embeera nga n'embiro kwokoze eki kw'otadde asikuubula mutaasa mukono. Dr. Waaligezaako ebirwadde pressure, sukaali n'ebirwadde ebirala byonna, mutima, kidini, ebyo byonna munnange waliwo abantu nga baakola research ne babukuguka. Dr. Waali ennamba njirina wano ku Uganda Atlage osobola okubeera nga munnange oginsabye. Ennamba zange bwe ziri awo emisembe 1015 ndaleese embyayo 73. Timo Property Consultants Limited abo nabo munnange teri abakira mu kuzimba amayumba. Balina amayumba agaggwedde okuzimba, basobola okuzimbira ennyumba yo ate bagoba ku nsonga z'ebyapa. Bano balina ettaka lye batunda oba okuguza ate okugula eriro nakyo kisoboka kasaliba nga lya kyapa. Be ba Timo Property Consultants Limited. Kakati munnange kirabika ndowooza luno terugenda kuggwa. Omanyi kati Bobi Wine abasajja baabala nti mu myaka 5 ajja kuba amaze okuggwamu amaanyi. Ate kisinga okubeewuunyisa nti munnange alabika atandika butandisi kubeera n'amaanyi nti abantu batandika butandisi ate okumutegeera. Era munnange nga olw'okuba nti byayogera oba bye yatandika nabyo kino Mukasambidde yakyogera nti Bobi Wine bye yatandika nabyo mu struggle era nakati byakyayogera takyuse yensonga lwaki abantu bwe bati bamulaba ng'omuntu atayugayuga atasagaasagana atayugayuga. Kakati munnange kati bagezezako mukuba mu ngeri nnyingi nnyo.
tuwulidde twawulirako nti oyo muli wa bisiyaga ekyo ne kiyita ate kati era yali asente z'ebisiyaga kati be bazirya. Mu biseera biri mu kampeyini za 2021 mwalaba ebifaananyi bya Bobi Wine ku Electoral Commission nga babitimbye awo bonna ne bakubisa ne billboard ku Ntebe Road nga afuweeta enjaga. Ekifaananyi caption baagijja mu luyimba lwe oba Mr. Kadingo bwe wati awo mu nnyimba za Bobi Wine. Kati nga bagezaako kulaga nti ono weed smoker, temusobola kweta muyaga. Naye abantu nga bagamba ffe tukola ki kwe tufiira. Kale bazze bakola ebintu bingi nnyo okulaba nga bafeebya Nope ne Bobi Wine ng'omuntu naye kigaanyi. Ekintu kikoze eki kigaanyi. Ennaku zino bwe baba bakuba oba bateeka ebifaananyi bye ku mboozi zonna nzirirawo ku mitimbagano, balina akafaananyi ke bateekako bakadifoominga nga aseka nnyo bw'ati. Kwegamba bagezaako okulaga nti tafaananika, naye obulungi tebabulya. Ate embeera Uganda tegamba nkonti eyagala omukulembeze abaagikulembera abenga mulungi ngoba ali handsome oba beautiful. No, waliwo ebiruma abantu. Ate obulungi bw'omusajja bagamba bubeera mu nsawo. Bubeera mu nsawo. Bagamba abakazi bwe bagamba obulungi bw'omusajja buli mu nsawo. Abakazi be bagamba kuba abakazi be basinga otegeera abasajja. Kakati ebyo byonna bagezzaako bikola byonna nga bagezzaako kubiiya Bobi Wine. Kubanga bakimanyi nti Bobi Wine baba avuddewo struggle igenda kuvaawo ate ekiri ekitali kituufu. Mu makkati awo waliwo ate omuntu omulala munnange Bobi Wine waba avuddewo agenda okukwata akati kalira ayongereyo struggle mu maaso. Kati essaawa eno we tuli General Museveni yabadde akyogeddeko ne Muhoozi n'ayongera okukinogaanya ku mukutu gwe ogwa X ng'agamba nti oyo Bobi Wine kwegamba yatuwadde ensonga lwaki mbu tasobola kwetonda mbu byonna byayogedde nga oba yali ayogedde ng'avuma Bobi Wine byonna yali abikakasa, abadde nga abikakasa. N'agamba nti n'okukuba abawagizi ba byonna byakoze si kukuba kuba kulimu n'okutta. Nti byonna byakoze abawagizi ba Nuupu. Ekizambo gye tuyinza okuwa entuufu, oyinza okulaba gye bakola Edi Mutwe. Bamukwata ne bamukubisa amasannyalaze, ne bamutunga agayiso, ne bamukuba emiggo, ne bakola buli kimu. Kamuhoozi ali awo alaba ne bamwambula, bamugamba sitama akoloote, ne bamukuba ebifaananyi bateeka ku mutimbagano. Kati ebintu ebifaanaganako bwe bityo n'ebibaddemu abalala abafudde be tutamanyi mayitire gaabwe byonna tabyejjusa. Byonna bye baakola abantu mu kawulu ke kawempe ne babakuba byonna takola ki tabyejjusa. Era nga ensonga gyawa mbu lwakubanga ono akolera bazungu, lwakuba nti Bobi Wine akolera bazungu. Ne twebuuza nti lwaki tokwata Bobi Wine yennyini? Kubanga kati ate abantu abamuwagira okuba baaki. Kakati ng'agamba nti buli kivumo kye yali amuvumye oba nnimbagano zonna zazze ng'akola ku Bobi Wine kyonna kibadde kitundu oba zonna kibadde kitundu mbu ku revolution gyayita our glorious revolution. Bwatyo Muhoozi nga kati Muhoozi jukira mu biseera biri bagezaako tulaga nti be bali mu struggle be baagala okununula eggwanga, mbu ayagala kununula ggwanga kuva ku kitaawe. Mbu ayagala kununula ggwanga kuva ku kitaawe, mbu be bali mu struggle eya ddala. Kakati munnange agamba talina okwejjusa oba nti yeetonde ku ngeri yonna, byonna yabikola munnange akigenderedde era ng'ekigendererwa kyakubeera nga aprotectinga kitiibwa kya Uganda na bwetwaze okuva mu external influence. Muhoozi bw'atyo bw'atugamba bw'alwanyirira kitiibwa kya ggwanga, bw'agamba nti katugeze ayagala kulumba Kenya oba Sudaani oba n'ebirala byazze ng'ayogera, byonna ndowooza abikola kubeera ng'akuuma kitiibwa kya Uganda. N'ebintu ebirala byazze ng'ayogera bingi nnyo, naye kati ye atugamba nti byonna byakoze ku Nuupu, byavuma Bobi Wine, byonna tewaliiwo. So nga ate Bobi Wine ebiseera ebisinga obungi kakati yakendeeza nti si ye muntu gw'amalireko ebiseera, kuba yagamba nti ebitakola makulu tebisaanye kuwa makulu. Nti bagezezzaako nnyo ndowooza okugezaako kuba nti Muhoozi akyokooza Bobi Wine mbu ayingire mu heated confrontation naye ekyo kigaanidde ddala. Kakati ne General Museveni yakyogedde kwegamba nga kati ssaawa eno
bakikubira awo ndowooza oba kiyinza okutunda kuba ekibisiyaga kyo olwere kyabaddira. Kakati tetumanyi oba omuntu okubeera nga kubanga ye Museveni agamba kuŋŋaanya ssente nti Bobi Wine akuŋŋaanya ssente okuva mu nsi z'abazungu era aba intelligence agencies zonna yaziteeka ku nninga nti tebakola kye baakola mu 2021 omusimbi gwayika wano omuyitirivu ku sayidi ya opposition. Kakati essaawa eno bali bulindaala nti ennamba zonna esimu namba z'essimu kuyitira ssente zonna bazitunulidde bank accounts okuyitira ssente zivaawa balina okubeera nga munnange bannyonnyola nnyinizo olina okunyonnyola gye ziva kubanga bali mu kuziyiza nope ereme kubeera nga munnange ekola etya ereme kubeera ng'eyitimuka nti bakuuma Uganda so nga ate Uganda yaffe ffenna kati bannayuganda bo already bo basazeewo. Kati ate gwe omuntu omu gw'okuuma Uganda bagambi kimu nti ffe tuli mu kukuuma Ntebe kubanga boogera ku Uganda sekyuti tebaba bategeeza Ntebe ekyo muganda wange olina okuba nga okimanyi lumu nja kujja nkikulambululire bulungi nnyo wano ku Uganda at large. Kakati ate era munnange mu ngeri ey'ekyewuunyo amawulire gaffe amalala bw'atyo muganda wa General Museveni mutowe avuddeyo n'atukakasa nti Museveni okubeera muganda we brother we tekitegeeza mbu alina ssente kakati naye ssente azirina mbu ye abadde struggling financially. Sodo yatutegeeza bino. Kakati nze amakulu genfuna mu kino mujjukira bwe nabagamba nti teri kintu kaŋŋambe kiyinza kukuleetera oba kukukuba kisiraani eri abantu ne bakitegeera nti nno okolagana ne Museveni katugeze ng'obadde mu opposition n'ogyogamba nti Museveni ampisa oba ngenda kusisinkana Museveni bonna bagezezaako n'abakisinyezaako obwesiinya bonna abantu babakyayira kati Museveni akimanyi nti naye kireeto kya ntiisa eri bannayuganda era ne banna NRM bakimanyi bamanyi nti omuntu yenna bwe bagamba nti okolera Museveni kitegeeza oba owedde omuntu ali omu yekka eyakasavayivinga ekintu ekyo kubanga era kiba kya bulimba abantu bakitegeera ye Bobi Wine bagezezaako babwanika bonna Museveni project oyo akolera Museveni oyo naye abantu munnange ekyo bakirejectinga bakigaana bagamba mulimba ffe tubamanyi mukola ki mulimba. Kakati mu ngeri y'emu Sodo akizudde nze ntunuulira nga okusinga just statement ye akizudde nti singa agezaako okulaga nti muganda wa Museveni nnyo akalulu ayinza obutakombamu kubanga ayagala asike n'obululu bwa opposition akalulu mani ne emye singa agezaako kakati alina okusooka munnange okwejjako ekikoliga ekyo ekyokubeera nti muganda wa Museveni era agaggawalidde ku mulembe gwa Museveni bw'atyo n'avaayo n'akakasa nti bannange nze strugglinze ne ssente sirina naye ekintu ekyobulimba kubanga Museveni si ye yekka aliwo sali musale nayo waali. Kakati babeera nga bagabira abayimbi n'abalala bonna Museveni yatugamba nti abantu be bonna bagagga ate nga ne Sodo naye mugagga muvundu. Kakati wano munnange ono yatugamba nti ye nga ye bamuyita Aine Kaguta Sodo ono nga ye yasembayo mu buto mu Bakaguta. Kakati bw'ati atutegeezezza n'atugamba nti being part of the family, the first family doesn't guarantee wealth. Tekikugaranti kubeera mugagga naye nga kitya batugambye ekirombe kya gold ekitaba kya Museveni kiba kya Janet kiba kya Muhoozi kiba kya Sale kiba kya Sodo kitaba kya Sodo kiba kya Toyota kitaba kya Natasha kitaba n'abazzukulu ne bakola ki ne bagabana. Kati kijja kitya nga abazzukulu bo bagagga nnyo naye ate nga immediate brother ekyo muganda wange tukitegeera butegeezi nti kano kakodyo kwagala kutrapingirako buwagizi bwabo ababuyabuya mu opposition nti nedda agambye nti yakola yekka ya strugglinga nnyo okugaggawala. Kakati munnange ono jjukira nti agenda kwesimbawo Mawogola North ayagala kujja mu parliament 2026 Sodo era nga mu kukyogera
era mu kuyitamu okutuukiza ekirooto kye ayagala kugamba kino ekya Museveni kimuveeko akyeyambulule asobole obutatambulira mu kikwa ekyo nti ndaba oli muganda wa Museveni, ndaba oli ki, akimanyi nti munnange kino kiringa kikolimu kyennyini. Kakati munnange yatugambye nti yasulagolinga yekka era nti okubeera muganda wa Museveni tekikufuula mugagga. Nti in fact ayongeddeko yagambye nti ye ali broke, talina ade n'ekikumi, abadde akola nnyo okufuna akatono k'alina. Sodo atutegeeza bannange bannayuganda nga batusiikasiika naye kati waliwo ababikkiriza kituufu. Kaakati bannange bwatyo ng'atutegeeza ayagala kujja 2 yatugamba nti 2000 yabadde annyonnyola agamba nti 2006 mbu yali asuula Kyebando mu kayumba akatono ennyo nga temulina masannyalaze. 2006 Museveni yawamba 1986 nga Sodo muto wa Museveni asula ne Muhoozi yali yagaggawala dda mu kiseera ekyo nga n'abazzukulu baagaggawala dda nga ye Sodo mbu asula mu kayumba omutali masannyalaze era nti mbu ng'abeera ku kakando kaakuma mu kaseera ke kamu nga mukulu we Museveni asula eri mu masappe mu bitiibwa mu State House omuli air condition. Mbu ye ng'ali eri Kyebando mu kayumba omutalina masannyalaze ng'akuma kakando. Sodo bw'atyo munnange ng'atusiika naye nga kyagezaako okweggyako, ayagala kweggyako kiri kya Museveni era agamba nti ye ekintu kyokka oba ssente zokka ze yali afunye okuva eri Gen. Museveni zaali miliyoni 15 ez'Uganda ze yazifuna kuva eri Gen. Museveni. Mbu era zonna ssente zaafunye azifunye muntu oyo ze. Kakati lwaki bulijjo batenda Bobi Wine obukodo? Ate kati Museveni aba mukodo nnyo aba mukodo nnyo kyobulaba nga bannayuganda buli omu okufuna kasente alina kubeera kumutuukirira amuwe. Kyobula ng'atambula n'amabaasa mbu agabire abantu fujjo bbawa kuteekawo embeera basobole okubeera nga beekolera. Omuntu bw'ali majestika ayiikako emmwanyi agaggawala, bw'ali majestika 100 ku 100 akavanira agaggawala n'ebirimu ebirala. Museveni asalawo atambule n'amabaasa mbu ayamba abakadde akola ati fujjo bateerawo skimu nga nabo babasasula omwezi abakadde babawayo akasente akabayamba ka facilitation ak'omwezi ow'emitwalo 2 ayagala atambule n'obubaasa nga gy'obeera asobola obbagabira bonna n'akola ki nti okyali ddala omuntu omukono nti awaako abatonotono kati abasiga ekifaananyi nti wa mutima mulungi. Kati Sodo yatugamba mbu ssente zokka ze yakufuna mu Museveni miliyoni 15 kati naye yafunayoko miliyoni 15. Kakati munnange bw'atyo n'agamba nti ayagala abantu bakimanye mbu okubeera successful mbu tekijja lwakuba nti oba olina oluganda ku muntu omugagga oba ali mu kifo eky'amaanyi mbu olina okusitwagolinga wekka ng'abantu abalala bonna, nti olina okusitwagolinga ng'abantu abalala bonna. Kakati Muhoozi asitwagolinze eki? Basali musale basitwagolinze eki okuva mu lutalo? Basitwagolinze eki? Kubanga bano abantu betwogerako babadde bayisaawo n'ebintu wali ku kasita nga tebasasudde misolo ne biyitawo buyisi motoka ne ziyingira n'ebirala bo ne bafuna nnusu ku nnusu, balina opportunities zonna. Kati munnange bino byonna mu kubyogera ne birabika ng'ebyewuunyisizza abangi naye nze tebinneewuunyisa. Nkugambye nti alwana nnyo okukakasa nti yejjako kiri ekya Gen. Museveni nti ono muganda wa Gen. Museveni era agaggawadde lwakubanga mukulu we mugagga era yalemera ku bufuzi bw'eggwanga, eggwanga yalifukamirako buli kamu be bakatwala ba first family. Kakati Nandala Mafaabi mannange aba FDC bamaze kubeera nga bakakasa nti ono
bamunominatinze okubeera nga ajjanga presidential candidate 2026 bamaze kulonda FDC picks Nandala Mafabi as presidential flag bearer for 2026. Kibiina kino tetumanyi kirimu opposition kiriwa FDC na Nankumbi wakati saawa eto twogera ko opposition naye nga kiri awo kale katugambe tutya kubanga DP ya Maoni FDC ya Nankumbi siraba nnyo kuba ne Mawanga bali mu opposition. Kakati munnange ono nga ye Secretary General w'ekibiina kya FDC na Nankumbi Nathan Nandala Mafabi. Kakati munnange alondeddwa nga presidential flag bearer upcoming 2026 general election. Kakati munnange wabaddewo okuteesaganya mu kibiina munda era nga mu nteesaganya zino Patrick Oboy Amuriat stepping aside nga president w'ekibiina naye nga flag bearer aba agenda kubeera mulala nnyo kwegamba tekitegeeza nti bw'obeera president w'ekibiina ate gwasobola okubeera flag bearer mu kwesimbawo. Kino twakirabako mu FDC nga Besigye akyaliyo najja ate nga si ye president w'ekibiina. Kakati munnange bigera kukyukamu 2021 yali Oboy Amuriat. Kakati Nandala Mafabi wuuyo azze naye nga abantu munnange bo bagamba nti Katemba wammwe mwerire kasente kammwe mwena mmwe twakola ki twabategeera naye kati bino byonna babikola kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti Amuriat bwagera n'akuba akadingiri waggulu eri neeno Nandala Mafabi n'akuba mu East basuubira okuba nti obuwagizi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bubeera busalikako kibagezako kubeera nga bakola nga boolaba wano mu Buganda kati baleese kumpi buli omu okusobola okubeera nga munnange avuganya 2026 bw'aba Muganda kitegeeza nti awo bagenda kufuna engeri gye bagabanyagabanyaamu nti bajja gabanyaamu obululu eri mu East bagambe nti ati Nandala Mafabi w'amaanyi nnyo eyo w'amaanyi nnyo okitegeera bonna bakolera mukama waabwe balina okukakasa nti bayonoona obululu bwa opposition ba Robert Kyagulanyi Ssentamu okakasa nti bwa Museveni busigala buli untouched okuleka okwongerwako obwongero bwe basene eno ne bamuwongerako. Kakati munnange mu mboozi endala njagala okutunuulira nnyo obufere bwa Norbert Mao. Norbert Mao temwerabira nti yatulimba nti bagenda mu bufumbo ne NRM DP ogenda mu NRM bakwatagane ne bamuwa obukubeera minister oba constitutional affairs justice minister justice minister Norbert Mao and constitutional affairs Norbert Mao. Kakati ono biyano nayo ekisooka yajogera ku peaceful transition of power nti bakyogerako ne Museveni ne yeegaana n'agamba sibigamba nga kibyo ekyo ne kibeera teyavayo tugamba nti olimba twasayininga wano naye bwe tutunuulira kati nga ye abadde nga ajjayimba electoral reforms jjukira nti bye yayagala okuleeta nsuubira okuba nti ebyo agenda kwongera obireeta 2026 awedde nsuubira okuba kati baagala okuleeta kino nti parliament yeronda president kubanga muhoozi bakimanyi abatasobola kusurvivinga singa kiba kitambudde nga bo bwe babala naye nga essaawa eno we tuli nti amateeka ag'ebyokulonda gasigadde nga we gaali era ng'amagye gabeera geyingiza butereevu mu byokulonda n'ebintu birala bingi nnyo. Kakati ekyo bwe kiba nti Mao tatuukiriza ekyo kitegeeza nti already ndowooza bakiteesaako nti bawudiise then bwe tumaliriza bwali kakati ate awo electoral reforms zijje abatandika okuleeta amateeka gali ge boogerako nti parliament yeronda president n'ebirala ndowooza bwe bati bakiplaninga naye kati essaawa eno bwe tuli Norbert Mao tannaba kubaako kyalaga kitegeeza nti byonna bye yanona mu NRM n'endagaano gye basayininga ne Museveni erabika ndowooza teriiyo yatuuka mu kifo kye kweriira era nga akasente ko akafunyidde ddala. Kakati munnange okulonda kwa NRM mu bitundu ebimu bagenda kuddamu
Tango Odoi atukakasizza n'atugamba nti bagenda kuddamu okulonda mu kibiina kino ekya NRM mu districts 5 okulonda okwa primaries okusinziira ku ebyo munnange kuba okwemulugunya kungi nnyo buli kaseera babeera bafuna okwemulugunya kungi kuli mu 10 na 10 kati bagenda kubeera nga bakuddamu tetumanyi oba Muyanga Lutaaya naye agenda kufuna omukisa ndowooza oba baddemu oba yakkiriza tebamuwangula kubanga namulabye alabika akolimira abanuupu agamba nti baamukubya akalulu agamba nti yalabanga aba nuupu nga balayininga up ku layini ya opponent we mbu nga bamala babala nga baddayo ate nga bakomawo mu layini y'emu nga baddayo nga bakomawo mu layini y'emu nga balonda era nti waliwo kugamba ebitatambula bulungi nnyo naddala mu voting gundi yaabwe process yaabwe eya NRM naddala mu bitundu nga balina kusimba mu nnyiriri registers ndowooza abalonzi nga teziriiwo mbu bagendanga bwe batyo bajja babala bwe baddamu ne baddamu ye yabalabanga abamanyi era agamba tebannupu bwe baamukubya akalulu abannupu bwe baamukubya akalulu musajja mukulu Simon Muyanga Lutaaya kakati ono munnange yeesolose ekibiina kya NRM mu kukyesolosa ng'alowooza nti oba oli awo ajja funa obuwagizi alina obuwagizi bwa sipiika inaki naye byonna tebyakola ki tebyamuyamba yadde n'akamu bagamba nti a bad workman will always blame his tools kakati abawagizi ba nuupu beyeekwasa gy'obeera nti nno NRM teyina balonzi kubanga batugamba nti NRM erina abalonzi okusinga abanuupu kati ate abanuupu ate bwe bajja ne beeyongerako nti akasubi akamu bwe kava ku nnyumba etonnya kikiriza abanuupu tebaali baddewo na nsonga yonna oba impact yonna niwe baali badde beeyongako kakati munnange ono naye bw'atyo bw'atugamba kakati sigenda kusukkawo nyo wano ndowooza tusigala te mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda at large Mukama Katonda akuume